Baganda bange ebintu bya church, ebintu bya Katonda. So netagayo obukadde wakati w'ekina 7 n'ekikumi. Okitegedde ebya Katonda mu byenenye. Ekyamazima Pastor Bujjingo osusizza obufere Calvin Kayanja amwambalidde bubinyo kati ono agamba byonna osobola okubanga obikola wasooka n'obasondesa TV ne radio ne basonda ne bazireeta ne basonda ennyumba yo ajja osulamu abyo byonna ne babikola kati awo nyini wenjagala okubanga nkubuuza gwe ali mu kubanga olaba ensonga zino ebigambo bya Pastor Bujjingo n'enkola ye ogira buti ekituufu eri ku mulamwa oba teri ku mulamwa ekituufu ayagala ssente oba ayagala kubanga azimba ennyumba ya Katonda kati awo nyini bw'omala okumpa endowooza yo asooka ompeka like ate tusooka okubanga tutambulira ddala wamu buli muntu yenna buli mulokole nawe buli munnaddiini wenna eno yeddiini ekyamazima gye baasomesa mu Bayibuli oba kati abantu bo bafuuka bakozi ba musimu tambulekao kati Pastor Bujjingo ono azze akola ensonga bwe ziti ez'enjawulo era nga ngenda kubanga kwa Calvin Kayanja ono wabula nga ye amwambalidde bubi nnyo sagala kubanga mwogera wabula nga njagala kubanga mukuwa olw'ensonga ate wetwogerera omukulu Aloysius Bujjingo ye alabika nga asusse. Bujjingo mulinde ng'ayogera ku nnaku yammwe ng'ayogera ku busiru bwammwe naye Bujjingo bw'aba ayogera ebya Katonda mbadde nsaba musigale mu kusamira zibalumiza omutwe singa wawulira ku biliyoni ne biliyoni z'essente ezagula ettaka lya Kanada wabulakiriza kati nnyo nkujukiza emikono gyaffe etambula nabo banono nga batwala abantu e Canada era nga bano babayita aba International Conference on Matano ni Bwana Nchadfe bakugamba agwe ayagala ogenda e Canada omukisa guno guze akwata essimu kati wetwogerera bakubireko ojja kumanya ebisinga oba enamba ya 31 inbox nga ku WhatsApp ojja kumanya zonna enteekateeka nga bwe zigenda okubanga zitambula awo wennyini nga sinnaba kubanga nkuwa Calvin Kayanja kasooke nkuwe omukulu kisa kya Mukama atabukidde mu 7 ku by'obutamuwa bw'ominisita kisa kya Mukama mujjukira ono eyambulira Ssaabasajja Kabaka. Wampadde kisebo kubanga mu listi y'abaminisita oleese nze ompadde ki nga njasamidde NRM nga nkoze n'ebitasaana nga mpeebuusa njagala ssente musajja leka kwebuzabuza eyo gy'oli bw'oba okooye eggwanga nga toyagala tutegera vaamu ogende Germany obeereko eyo nga muwozi ye president kubanga agenda kubeera ekyo tetukikisa oyena gy'osalasala amagezi n'okuyita mu koona mu CDF mayaka senior president advisor on special operation agenda kubeera president ate mu 7 bagenda muwamba buwambi lugenda kero lunaku lumu muwozi alangire nga ye president wali kigenda kukolebwa ensi tegenda kukyuka nga wali agenda kwekalakasa eurubye president ekyo tukimanyi naye seba atusange nga tulina kye tuyina emyaka gye tuwasamidde tegimala omwana we asobola ogenda ku radio naye asamanga ffe mukukuta muyite eno muyite eri muyite mukona we know Museveni how mafia you are. Muwozi is going to be a president. Your appointment yesebeji wa muwadde ate agenda kuwamba ate mugenda kujjamu obo kisa kya Mukama yagambye Muwozi agenda kuwamba Museveni oba muwambe kuba naye tumukoye tena kyatuwa byansigo byakuwaayo gwe tova eri mu ddogo lyammwe gye mubeera muwalagi wammwe n'obitegeererawo ebintu ebimu byakusooka kubannyonnyola gwe abadduse katuuti okusonda miliyoni 10 tobayita abasiru bamanyi we bataapingira ku mafuta bamanyi Katonda waakolera gwebeera mu bisiyagabyo goberera musiyazi ne Pastor Bujjingo mumuleke abali mukola mu Pastor Bujjingo kyakaali mb'olw'okuba yasabye endiga ze ssente kati singa mwategeera ku biliyoni ne biliyoni ezagula ettaka lya Kanada nikuba abantu be baazisonda ne ssente enkuyanja ezakola social media mwandigambye mutya miliyoni 10 we kibalumidde kityo ne kibatuuka ku mitima mujjeyo buli software yenna okola kyakaali musumba baganda bange ebintu by'okuwaayo mu kanisa si bya buli omu mwe mulinde topic ziringa ayogedde ku musiyazi wammwe mulinde topic wanayogerera ku bw'obubina ku busiiwuufu bwammwe n'obusiru naye ebintu by'okuwaayo makanisa si bya buli omu abamanyi bwe bisumulula bo bakimanyi era baddukirawo okuwaayo abamanyi nti okuwaayo osumululwa
abamanyi katonda bwakola okuyita mu kuwaayo badduka misinde. Tuteri kyaki etasaba ssente. Naye ffe abamanyi amaanyi n'amafuta agali mu kuwaayo tudduka misinde. Njakkeera wano ku makya Lumumba nnyonnyoleko okuwaayo bwe kusumulula omuntu mu byenfuna. Ebiseera ebisinga kubanga tuli mu society enkyamu tutya n'okuwa obujulizi. Naye nze ndabye okuwaayo bwe kunsumulula. Nze nakwatako emitwalo 9 gyokka. Nembaako akawunti ya church emu kwe nagissa. Nendabye obulamu bwange nga butambula. Ndabye nga Katonda akolera ddala ebyo bye namusaba. Ebyo bye nayogerera ku ssente ezo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki? Naddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne muwandika ku papula. N'embisula mu nnyanja. N'ensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Sangibwa ku namba 0752 Ezakola Salt Media kuba abantu be bazisonda. Mutubuulireyo omusumba abuulira obulungi ng'abantu gye bali. Gwe bayita basirwa abali ewa Bujjingo. Obayita basirwa abadduse katuuti nga yagala million 10. Obayita basiru. Bamanyi how you tap ku mafuta. Nange Pastor Bujjingo sina bubeezi ssente naye nange nandiwaddeyo. Cause I know. Amafuta bwe bagatapinga. Mwe temumanyi Katonda bw'akolera abantu mu kuwaayo. Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8